Popin Media. Tosimbula leero nti enkyogaggawale ekyo teri yali akikoze. Ani gwe mwawulira okujjako nga mutemu oba mubbi oba ki, naye tojja kkeera ku makya gw'ofune ssente oyiwe wali enkyobeere mugagga. Mwali mukiwuliddeko nti waliwo ekiseera nga weetaaga okukyusa oba ekifo oba emikwano oba n'ebyo ebintu by'olaba. Waliwo ekiseera ng'olina okwekutula ku bantu gwe nodda ewuwo ne weggalirayo, n'osoma ku mawulire, n'osoma ku butabo, n'olaba ku TV, naye ng'onoonyamu ekyo kyokka ky'omanya ekiri ku mulamwa gwo. So ng'ate abasalawo okubeera abagagga bo babeera bakigenderedde, era y'ensonga lwaki kye babeera baba bakimanyi. Tutegerekese bulungi? Kambawo ekyokulabirako. Nga ntambula yadde nga nze mmanyi nti ndagaggavu, naye nga gye ntunudde si ggavu, nja kutuuka gye ndaga naye nga si ggavu. Kitegeeza nga tonnatambula kikukakaatikako okusooka okukakasa nti gy'otunudde ye watuufu ddala gy'olaga. Abasinga bwe bamala okuwula bagenda okutunulira olugendo ate olusigaddeyo kukyuka badde eno nga wala ne basigalayo. Abasinga tuli baavu, si lwakuba nti tuteekwa kuba baavu, naye tutunudde mu bwavu. Kati buli kye tukola akakatono ke tufunye tukateekamu ekyo ate ekyongera okutwavuwaza. Tewazaalibwa kuba mwavu, naye wasalawo mu butamanya. Gwe tomanyi nti wasalawo obeera omwavu. Ekyomukisa omubi bambi olowooza kyokola kye kituufu. Bakuwadde esente z'emyoga nti munnange kwata ogenda ogaggawale. Bakuwadde eza PGM, bo bamanyi ogenda gaggawala, naye ekkubo ly'okutte likwongerayo mu bwavu kubanga otunudde wafu. Kati ngambye leero tugenda kukola ki? Tulina okukyuka, tugenda kukyusa endowooza zaffe, tukyuse entegeera yaffe, tukyuse mpozi oba oli awo n'emikwano gyaffe, kubanga bayinza okuba nga ate be bali mu kutwongerayo obwongezi. Emyaka gyo 37 okuva leero gy'ogenda okukozesa osobole okufuuka ekyo gwe ky'oyagala okubeera. Kati leero kyuka okoleko ekyenjawulo osobole okuyingira ekinaana ng'era oli mu wanjawulo. Kati njagala babuulira engeri gye tugenda okukyukamu. Ekisooka, abagagga bonna be mumanyi be mwali muwulidde, abagagga bonna be mwali muwulidde bakola ebintu 4. Ekyo kye kibaawula ku mwavu n'omugagga. Ekisooka nti waliwo ebintu 4 by'ogenda okukola okusobola okukyukira ddala. Si bwe kyo? Ekisooka tugambye tunuulira emyaka gy'olina kati, ofumiintirize olowooza waalivudde mu nsi muno ng'olina emyaka emeka. Kati egyo emyaka egisigaddeyo odde mu kisenge ky'ofumiintirize ogambe waalituuse ku egyo emyaka egyo egisigaddeyo ng'ofaanana otya. Weerabe, ekyo ekifaananyi ky'ogenda okulaba yeggwe omutuufu. Bw'onoolaba omusajja oba omukazi nga mwavu omanya yeggwe. Ngamba oli sigamba ono waleero, ngamba oli gwe twagambye nti kati emyaka 38 ono muzeeyi gwangambye. Egyo emyaka gya 38, 45, 10 ekisigaddeyo oyagala giraba ng'ofaanana otya. Kati gwe kennyini weekolera ekifaananyi ekigenderere. Ogambe bwe mba nga ndi musuubuzi, emyaka 2 nga nsuubula nja kuba nfaanana ntya. Bwe mba nga ndi mulimi, singa nnima kkooko emyaka 2 nja kuba nfaanana ntya.
ekyo ekifaananyi okiraba eyo gyempise TV ng'oli mu kisenge kyo wekka nga weefumiitiriza. Kati bw'omala okukiraba ne kikunyumira nga naawe olabira ddala nti ekyo okyagadde, kola ekyokubiri. Ekyokubiri, ekifaananyi kiri ky'olabye tokita. Ngambye ekyasoose kye nayise TV abagagga kye bayita dream, oba mwali muwuliddeko nga bagamba abakifaananyi kikozesa what is your dream, ekirooto kyo bakola kikole. Kati bwe tumala okukikola tugenda ku nsonga ey'okubiri, butakita. Waakiri buli lunaku oba bw'oba olemereddwa tosukka wiiki ng'ekifaananyi ekyo tozzeemu kiraba mu bwongo. Ekyo mu luzungu kye tuyita focus. Osigale ku mulamwa. Ensonga ey'okusatu kati kwe kujjira emikono gyo gino n'okwata akatono k'olina n'otandika okukola. Okugeza osazawo kulima kooko, weebale. Oli mumativu nti anaakufuula ky'oyagala obeere, yes. Naye kyetaagisa okubeera oli gw'ogambye w'emyaka 2 tokirina. Naye olina kino ekisobola okutandisa olwaleero. Katugeze, waliwo emyoga gikuwadde emitwalo 10, gikuwadde emitwalo 3, gikuwadde akakadde, gikuwadde $5,000,000. Kati ako k'ogenda otandika nako kakuzimbire ekifaananyi kirya batandika mpola. Era kyekyama namba mmeka? Namba 3. Kati ekyama namba 4 era ekisemberayo ddala bwe butava still. Kuba wali twagambye focus kyanjawulo. Kati kino kyo bwe butawuguka. Oba katugeze watunze kooko, omusuubuzi n'atakusasula, lemera mu kooko. Katugeze walimye kooko ng'omanyi leero kiro eneebeera ku 3, leero nga ya 2, lemera mu kooko. Towanika. Kubanga bw'onoowanika, guno omwaka tujja kusanga mu kooko, oguddako tukusange mu mwanyi, oguddako tukusange mu mbizi, oguddako tukusange mu katale, oguddako tukusange mu ki. Emyaka 3 gajja kuleka nga kitengejja nga tolina mirandira. Era ojja kusigala ng'oli mwavu nga bwe wasangibwa emyaka 2 emabega. Nina gwe nnyamba kyekyandeese wano. Osalawo okukyuka kola ebyo 4. Bw'otakola ebyo 4 ojja sigala otambula nga bw'obadde. Ndowooza n'abalala abaakusookawo bwe batyo bwe baali kati naawe kuwalabira. Kintu ekikyasinza omugaso Katonda kye yateeka ku mubiri gwo zezo senses 5. Lwaki? Kubanga bwe yakuwa obwongo buno ate yabukweka mu magumba munda. Naye ate obwongo bwe bukuyamba okulowooza. Bw'omala okulowooza n'olwokookola okusalawo nti kati ezo ez'emyoga kaŋŋende nzibbe, oba ezo ez'emyoga kaŋŋende nzikolemu kino. Kye bayita senses bye bituli 5 Katonda bye yateeka ku mubiri gwo biyambeko obwongo obuli eri ebuweekwese okulingiza ebiri ebweru. Kati ekituli kino bwe kiwulira nti eno microphone nga kitegeeza obwongo. Kati obwongo bwe buliddamu okukiraba n'ekituli kino oba nekino oba n'ekiriwa kyonna buga eyo microphone yogera. Singa ekituli kino kikombako ne kikaawa, bwe ndiddamu okakwata obwongo bujja kuŋŋamba togeza, kikaawa. Tutegeerekese bulungi? Naye ate ebyo ebituli 5 ebyo bye bituyambye okubeera abaava ennyo oba okuba abagagga ennyo. Kuba nagambye bye bituyamba okusalawo obulungi oba obubi. Bwe nkakombako nga kakaawa newankubadde nga kalina okukombebwako, obwongo buŋŋamba tokombako, mba sisazeewo. Bwe mbeera ne mukwano gwange nga ye yabba eza parish model, nabba eza guro, nabba eza YLP, nabba eza kuganga ye mukwano gwange mubbi, bwe ngenda mu myoga wamma sigenda kubba.
naye nga anyambyeko okubba. Mukwano gwange anyambyeko nga tankutte mukono nti bba, naye ng'ekituli kino kimulabye, ekituli kino ne kimulaba. Kati nze nange nkimanyi nti okubba kirungi. Ntegeerekese bulungi? Twogera ku bituli 2 5. Kati bituyambye bitya okutugaggawaza? Ekisooka twagambye nti bw'okola okusalawo kuli okuna erina, ekimu kiriko focus, okusigala ng'olaba TV yo. Ekyokubiri kiriko obutava ku mulamwa. Naye ebintu ebyo ogenda bisalawo okusinziira ku bye walaba ne bye wawulira ne byero byolabye bakozesa. Mu kasawo bwe baba balimi ba kooko, nja kukugamba nti ogenda kulima kooko kuba ekyo okirabye. Naye bw'okulira mu bamanyi nti nze bwe nkola obwamalaya ngaggawala era gwe gulibeera omulimu gwo, emyoga jjajja kujjawo ebizibu 4 ebiri mu bibiina 2. Kale kaŋŋambe bwe nti ebibiina byajja kujjawo ebizibu 4 ebiri mu bibiina. Ekizibu ekisooka bwe bubbi ono bwagambye. Emyoga ne gigamba aka kabokisi ke mubaddemu ebbirangamu nkajjeewo, kati muzitwalenga mu bbanka tulabe. Kuba mu bbanka eriyo 3. Bw'ozijjayo tojja tubuuza ani yazibbye, tetujja mu bbanka tubuuza ani yaziggyeeyo, tetuloke tukukima otubuulire gye ziri. Ekizibu ekyokubiri mwatuulanga muli 7 musevinga 100, 2 mutwalo, omwezi gugenda okugwako nga mulina emitwalo 10 n'ebizibu bya bukadde 10. Ne bagamba kale muleete egyo emitwalo gyammwe 10 nze mbongereremu $3,000,000. Ekyo kibi maama? Giri emitwalo 10 bwe mugyewola mugisasula bulungi n'amagoba gaamu. Zino $3,000,000 oba kale 10 kuba mu myaka 5 buli mwoga guba gulina okuva $1,000,000. Mwagamba sinikira muli ebinyu. Twabikusabye. Ne akwatako yadduka. Ekisinga okunyiiza kye kino, omubbi simulinaako mutawaana. Nze sirina mutawaana ku mubbi. Naye wamma ezo ssente ze museeviiza ezo mu kibiina kyo